Yes, butereevu Kachuma TV Sumbo MC Prince Ivo. Mugamba mutya kansubi bitambule ddala bulungi nnyo. Congratulations. Mukulu Balamu baluga hali tebo habulwa nedda. Congratulations. Yes, Balamu baluga hali. Omusajja oyo webukeeredde olwaleero nga essanyu limuli ku matama limulinga mu kiwagonja oluvannyuma lw'okufuna ekifo oba ogufu ogunene Ministry of Gender, Labour and Social Development. Ekifo nno ekyo kye kikwata ku nsonga ez'abakozi, ez'abaana, ez'enkulaakulana y'eggwanga. So Balamu obudde buno yagudde mu gufu ogwo ogunene bwe gutyo. Kibaddemu Betty Among ekifo ekyo naye webukeeredde olwaleero nga gavumenti egambye nti Balamu vaayo atobeere minisita. Ssebo oyo gwe mulaba kati minisita ajjudde oba oyagala oba toyagala Balamu Balugahale kati ye minisita. Minisita oba munnabyabufuzi oba ki naye minisita ajjudde. Kivudde ku bwetowaze bwe, obukozi n'okutya Katonda. Yes Balamu tukimanyi ffenna nti omusajja mukakamu nnyo ate musajja mukozi ate marketeer mulungi. Bw'otunuulira nti nno okwepositioninga kikulu nnyo nti buli wamu abaddewo mu kituuka ku muzeeyi abaddewo, eno mutabani we abaddewo, mu kingdom twamulabako emabegako ng'akutte kabaka mu ngalo ku beach. So yepositioninze nnyo ate n'okubeera omukkakkamu yefuula Falana oyo ssebo bukyayiga olaba naye ssebo nga mugezi alina kyayagala okuggyako yefuula Falana n'omugamba abatategeera naye kumbe mugezi nnyo. So y'ensonga maybe lwaki emusobozesezza okubeera nti nno obudde buno ne bw'omulaba awo kati ssebo minisita. Ate ekitali ku bantu balala babadde nabo mu ndongo, olaba abantu abalala abadde mu ndongo beyasangamu n'abaamuleeta because Abitex bamu ku baamuleeta naye nga tewaliiwo kifo kyonna kyasobola laba nti nno boosobola omuwa because n'okusoma kyobula abantu bagamba musome akukuyambako omukisa we gujja nga weeteeseteese. Tebasobola gavumenti nebeera ekwagala tesobola kuwa wa minisita ng'ate tewasoma oba kifo kyonna mu gavumenti nga tewasoma. So okusoma oyinza obutakufunamu kati naye leeta alone oyinza okukufunamu nnyo. So kati Balamu kyekyamwesezza ekifo eky'okubeera nti nno minisita. Adde basuubira nno abantu bangi nnyo naye beewuunyisizza ensinga n'abantu ab'amaanyi ba Ssempijja bannandutu basuuliddwa Balamu ate n'abeera nga asikizibwa nno. Balamu olugendo lwe bannange ne Ichuli yamwogerako dde ssebo. Ichuli actually ye blogger ku bano ba blogger baffe, blogger era akyasinga wadde yagenda kuba bw'otunuulira ebigambo byayogera ku Balamu otya n'ogamba professor bino bijja wa? Kubanga yamwogerako mabega dda nnyo nga tannafa. Tugenda mu mwaka gumu oba n'ekintu bukyanga afa naye nfunye akatambi ka Ichuli ng'ayogera ku Balamu ne ŋŋamba bannange omusajja yali mugezi nnyo. Ngenda kukaba bamukewulireko naye Ichuli yali musajja nnyo. Buli ekituukawo ogenda olaba nga yakyogerako. Ne Balamu ono yamwogerako n'agamba ono omusajja asobola n'okukyusa eggwanga nga temumanyi ne lwa busirise bwe kwefuula Fala kumba abala. So Balamu, what I can say is congratulations. Musajja talina mpisa mbi, kyekituufu ali down to earth. Ate n'okwetega yeetega bulungi nnyo ne bw'oba olina ky'oyagala nga si wakikuwa era akuddamu mu ngeri etawa bukyayi. N'agamba kino tetujja kyogerako abo tubaleke, kino tukyogereko olaba otya bwe tukola ate bwe tuti. So yoyo Balamu ayinza okugaana okukola ekintu naye ng'akuwabudde oba
na kugoba mu ngeri ennungi nawe eno gyolabirako ddala nti eri smart yoyo Balamu. So n'olwensonga eyo fa abaddeko naawe akatonotono tugamba bugambi nti Congz agenda maaso sikuyinaako buzibu oba wagira byowagira gwamanyi naye nze sikuyinaako buzibu genda maaso. At the end of the day fena twagala better life. So obudde buno oyo gwe mulaba minisita ajjudde emirimu kambatereko akatambi ka Ichuli nga amwogerako ojja kakasa nti ate Ichuli was another problem. Yes, togeza kuba no simanya tulina ba blogger wana abatalina kiddako obudde buno ayogana ebintu nga bifu naye Ichuli engeri gyalambulamu omwana ono Balamu ojja kakasa nti alinga eyabiraba era ojja kugamba professor bino ate yabijjawa. Wuliriza akatambi ka Ichuli kano wokanawona akamalirako okakasiza nti nono omusajja yali mulala nnyo naye ng'obudde buno Balamu minisita ajjudde emirimu. Ate nono omukyala wa gundi naye yafunye obwa minisita ogenda mubaleetera maaso awo omukyala w'omuyimbi waffe ali mu bintu naye. Wuliriza Ichuli. Twagala otwala omukisa guno okwebaza Balamu balugaale. Bw'obanga tomanyi marketing tunuulira nnyo Balamu. Ate bw'obanga toyina kintu ky'oyize mu Balamu manya oli musiru. Balamu ayambala essaati emu twakola kosi yemu become external awo marketing humbleness Jesus Christ ku bintu bya church okwewombe beba abantu abasobola tuka ku bukulembeze. Oyo Balamu asobola tuka ku bukulembeze nga temumanyi because atuva kumukumunga katogo atuva mpola nga katogo. Mwe mwine entu embeeramu ne mulowooza by'amaanyi simanyi kyusa masaati kyusa ye mugezi nnyo biggest property gundi wano mu Uganda ye Balamu. Baminisita basinga ssente abavunnamira omuntu bwato be Museveni be yatuleyininga be nabagambye jjo bw'olinnya osobola olinnya ku General David Muhoozi n'ogenda nga talina kyakkoze nga ye komanda. Look at Mbadi birungi abantu bonna Museveni bagenze yeesigise ebifo kati ebiri sensible oba ebiri ebinayi sensitivity batunuulire kasigazi mu police gendo olabe birungi ku CMI gendo olabe David Muhoozi omulinnyako n'ogenda. Why? Target ye eri wala si ya kusuubiza bantu simanyi ngenda kufuula first lady simanyi ngenda temujja kujja mu state nedda. Kati Balamu oyo gwe mulaba asobola n'okutuuka n'akyusa gavumenti nga temutegedde. Why? Balamu yejjako byonna n'ategeera population mutulivinga ya 45 million people nga almost 40 bali uneducated. What do you do? Lower yourself down. Kyekiri Lubonge yakyakola bananyini nupu era bo balaba bafuna omuzindaalo gwabwe ogwa Bobi Wine bo ne bayimirira wali Lubongeya Babi Katana aba basatu yogera kino naye era nabo bakakkamu nnyo Lubongeya mukakkamu fakiti eno ngigendere gwe tunula gendo laba abantu bonna abayina position ez'amaanyi muli wano bannayuganda mumanyi omusajja gwe bayita Kiisi Mukakanizi waliwo principal gundi abadde owa finance bamuyita Kiisi Mukakanizi. Kiisi Mukakanizi atuula mu cabinet ne president ne ba cabinet minister ne batuula bali 87 ne babuulira president n'abagamba let me consult Kiisi Mukakanizi n'agaana bali be basaze waki ekinana mu Museveni n'abagamba katugende ne Mukakanizi kati gwe yateeka mu ministry ya prime minister. Abo bannabbanja bonna Museveni politics muteeke wonti amanyi mobilization nesi yaddukanya business. Kiisi Mukakanizi bamuteeka wali ne Lwabogo mu ministry of uchi prime minister bali be ba technical nsobola ba minister nga tamalira budde
nze nyizo gendo laba simanyo no mwole yali akola kwenye TV oyo nandutu nze ndabe nalo minister ba politics nze isi matageti yange bera kuba permanent secretary minister nko yako kigo bagenda okubencha mu office tonta wanya nawe kakati mu government zonna mubamu ebintu eri bibiri mubamu abantu abali ku mulimu nti minister simanyi permanent secretary simanyi PA simanyi assistant coordinator procurement simanyi twala tugende naye waliwo abantu ababeera mu system tali ku mulimu ali mu system nze ndi mu system siri kusetaga mulimu kubanso ano tegera nti encha waliyo cabinet encha bagenda kola lishafu bagenda goba minister basobola bagenda gobo kati nze ndi mu system wewale nya abantu ba system kati Balamu wa system asinga ne ba minister nkugambye asinga ne ba minister kakati olaba bwajja na graduating mu kwagala ennyo mu 7 na yingira mu mutabani we bwayingira mu mutabani we n'atandika campaign muhozi mujjukira okuva campaign eri emyaka ng'egi Balamu ng'ali awo ekifaananyi kye ekyamuhozi weekiri n'abalala batambuza but Balamu becomes a face of a new revolution yet ayagala nnyo president then n'akola mu Abaganda kimutategeera mugenda ddi olaba kingi w'Abanyoro bakingi abalala mubawadde ebitiibwa nga bye babawa bo bajja mubayita basenze mubaogerera mubakeera kubavuma naye bo bakola de needful ekifaananyi kya Balamu wakirabe ne kabaka goyina bwogamba nti tribe Balamu mwava tebawa kabaka kitiibwa mu Abaganda mwe mutawa kabaka wamwe kitiibwa